munyenye yokumacha ngoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu munyenye yokumacha ngoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu munyenye yokumacha ngoma ya Yuda Yesu omwana gw'endiga yegwe mulyango gw'eggulu nawe yimba Okubira engalo nga zinogera ddala neza ddala
Mukama yebazibwe nnyo. Siwulire, Mukama yebazibwe abooluganda. Mukama yebazibwe ab'emikwano. Nsanyusa okubalaba mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Mukama Katonda kubanga mulungi, gamba nti mulungi. N'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Weewaawo njagala nze naawe tugende mu kigambo kya Mukama kyalina ku lwaffe olwaleero. Genda mu kitabo kya Matayo essula 22 olunyiriri ndakubeera lwa 34. Matayo 22 34. Matayo 22 34. Lugamba naye Abafalisaayo bwe baawulira nti Yesu abonezizza, naye Abafalisaayo bwe baawulira nti abonezza Abasaddukaayo ne bakuŋŋaanira wamu. Omu ku bo nga wa mateeka n'amubuuza ng'amukema nti, omuyigirizwa, ekiragiro ekikulu mu mateeka kye kiriwa? Naye Yesu n'amugamba nti, yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna. Kino kye kiragiro ekikulu eky'olubereberye. N'ekyokubiri ekifaanana bwe kityo kye kino, nti yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Mu biragiro ebyo oba mu biragiro bino byombi bino ebibiri, amateeka gonna mwe gasinziira era ne bannabbi. Amateeka gamba nti gonna. Ono agambye nti mu biragiro ebyo ebibiri amateeka gonna mwe gasinziira era ne bannabbi. Abafalisaayo batuukirira Yesu ng'amaze okubuniza Abasaddukaayo. Bafalisaayo, Basaddukaayo. Bw'oba akalokoko oyinza okugaa nti oba bye biki ebyo ate Bafalisaayo ate Basaddukaayo. Njawulo yeriwa? Abasaddukaayo nakyo kyali kidiinidiini. Nabo bakkiririzanga mu Katonda, naye ng'enjawulo yaabwe bo tebakkiriza nti waliyo okuzuukira. Ebirala byonna by'amateeka ga Musa nga babikkiriza, naye ng'ekyokuzuukira baagaana. Kati yonna ebeerawo nga sekiti y'Abasaddukaayo, era nabo bayengeejinga Yesu okumala akaseera nga bamuwakanya. Bawakanya kino, bawakanya kino, bawakanya kino. Yesu n'ababuniza. Yesu bannaddiini yateranga okubengeejinga. Yabengeejinganga oluusi nga mu bigambo byabwe mwayogerera ddala. Era bw'owuliranga omuntu agamba nti bannaddiini toteekwa kwogera ku bye bakkiriza, oyo abeera mutiitiizi. Yesu yabyogereramu nnyo. Era emirundi mingi yebajulizanga nabaga tekyawandiikibwa mu mateeka gammwe nti, bategeera mangu bodda mu byabwe. Gambako nti amiina. Kaakati nno n'Abasaddukaayo bwe batyo, ye yakoma obbannyonnyola, ye yakoma obbareasoninga n'ababuniza. Bw'ono bamubulizi wa njiri weemanyiiza okumanya ebintu ebiwerako. Tomanya byokka byokka byokkiriza, bwe kiba kisoboka n'ebyabalala bye bakkiriza nabyo otwala ng'omutawaana n'obimanya. Wali awulira? Tosobola kusumulula muntu okuggyako ng'otegedde ekifundikwa ekyamusiba we baakifundiikirira. Wali ategedde ekyo? Tosobola kusumulula muntu, tosobola kusumulula nte okuggyako ng'olabirira ddala ekifundikwa ekyasiba ente eyo we baakisibira, n'okifundukulula n'omutana alyoka agenda. N'abantu abamu weetaaga okutegeera ebyabasiba bifaanana bitya. Era ky'oba olabanga omutume Pawulo
yakola omulimu gw'amannyo mu baamawanga kubanga yakuŋŋaanya okumanya kungi nnyo mu bye bakkiriza n'asobola obbasumulula. ne Yesu bwe yajja wano yayogeranga ebintu abantu byamanyi abantu bye bategeera. Yateekanga mu lulimi lwabwe, yateekanga mu bintu ebya bulijjo bye bamanyidde nnyo nga bikola mangu amakulu gye bali era nga bivunula mangu obubaka bw'abagamba. Eyo nvuddeyo ngambako nti amiina. Ekyo Yesu yakikola nnyo, n'abatuma abaamudira mu bigere nga Pawulo baakikola kitalo butalo. Kale nno kyamuwa omukisa nga bw'owulidde abaseddukaayo n'abannyonnyola ne bategeera n'okubunira ne bakola batya ne babunira. Bayibuli ege nti Yesu n'abuniza abaki? Abaseddukaayo. Nezireeta Abafalisaayo. Abafalisaayo bo bantu b'amateeka, bo basinga kumansitalinga amateeka ga Musa. Musa yagamba bw'ati, Musa yagamba bw'ati, Musa yagamba bw'ati, Musa yagamba bw'ati, bye bategeera byokka. Kati ebyekisa kya Yesu kye yaleeta nga bibali wala nga tebabitegeera nga tebikola makulu gye bali Bafalisaayo. Kati nno ku luno baasitula Kakensa gwe baleeta. Kakensa looya mu by'amateeka galiwa ag'Ekifalisaayo. Azze kuba Yesu ekibuuzo. Mukugu yakuguka mugali 10, n'akuguka mugali 606, n'akuguka mu mateeka gonna Musa ge yaleeta. Kati Yesu ali mu kibuga Yerusaalemu agamba nabbi, mwana wa Katonda, mulokozi. Bano Abafalisaayo ne bagenda banoonyayo Kakensa waabwe ayakuguka mu by'amateeka g'Ekifalisaayo, ajja musimba ekibuuzo aswalire mu kibuga kyekibaleese. Kakensa n'alyoka amusimba ekibuuzo n'amugamba njagala kumanya obanga ddala oli nabbi wa Katonda. Njagala ombulire mu mateeka gonna Katonda ge yaleeta liriwo erigakira, liriwo erirabika nga lyekkulu, liriwo omuntu lyakwata n'agenda mu ggulu. Baali bamanyi nti Yesu agenda kugamba tottanga, baali bamanyi nti Yesu agamba ntobbanga, agenda kudda mu ago n'abasupurizinga n'abagamba nti kambabuulire etteeka erikyasinza okuba ekkulu era eryaleesa amateeka gonna eryakola litya? Kambabuulire etteeka ekkulu n'erinne waalyo eddala eryokubiri nga amateeka gonna agaakolebwa kwagabiri gali gonna kwe gaazimbirwa. In other words, kyekyagaleesa. Era gano abiri nga bw'omala n'ogakwata bw'oti be pa wangi mu ggulu oba ogenze. Gano abiri n'omala ogakwata nga bw'oteekeddwa okugakwata mu ggulu oba okoze otya? Mu ggulu oba ogenze. Lwaki? Kubanga gali gonna ge wawulira galeetebwa nga ganoonya kwakiivinga gano abiri. Ge galiwa ge wawulira osinzanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala, tolayiranga bwera erinnya lya Katonda, olongoosanga olunaku lwa Katonda, tobbanga, tottanga, gonna baagaleeta nga gasonga ku eryo. Era gano abiri n'omala ogakwata bwe pa gali gonna oba okoze tiiki. Kama ebazibwe ge gali waago. Yesu n'abagamba mu linnya olwa 37 n'amugamba nti yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, wangi n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna. Yagala ani? Sikyabawulira. Yagala ani? Kitegeeza buli kyonna kye wali owulidde ekyali kikulagiddwa okukola nti onookolanga bw'oti, onookolanga bw'oti, onookolanga bw'oti, tookolenga bw'oti, onookolanga bw'oti. Kyonna kye baali bakudagidde okukola kyali kisonga awo.
Katonda yali agezesa kwagala kwo. Kyonna kye wali owulidde ekyakireeta kugezesa kwagala kwoyagala Katonda. Buli ekyali kikugambiddwa kiba kicekinga love to God, okwagala kwoyagala Katonda kwenkana wa kwa lita mmeka oba kwa kilo mmeka. Buli ekyali kikugambiddwa Katonda yali akebera kwagala. Lwaki kwagala? Bassebo ne bannyabo, Katonda ye mutonzi ate era ye muyinza wa buli kantu. Gamba nti amiina. Ye muyinza waki? Naye omuyinza wa buli kantu oyo waliwo byatayinza. Ekimu ku byo kwe kweyagala. Tasobola kweyagala, tasobola kwesinza, kye kyamutonza gwe nange tukimukolere. Waliwo awulidde? Ekimu ku byakutonza omusinze, ekyokubiri omwagale. Ennyonta ey'okwagalibwa Katonda agirina. Ayagalira ddala abantu abamwagala. Wabula kye simanyi oba oli omu ku bo, kubanga nange nakizuula nnaku ezo nga si buli ali mu kanisa nti ekyamulese kwagala Katonda. Nange nakizuula nnaku ezo. Si buli gwolaba asitudde Bayibuli nti agisitudde lwakuba ayagala Katonda. Si buli gwolaba ayimba, si buli gwolaba akuba engalo, si buli gwolaba agamba eme, era si buli gwolaba yazze wano nti ekyamulese kwagala nnyo Katonda. Ne ku mulembe gwa Yesu kyaliwo, waliwo ne beyalangira n'abaga ne bantu mmwe munnoonya si lwakubanga munjagala, naye lwakuba nabakolera emigaati ne mulya ne baseka. Ekyali kibaleeta bajja nga bamunoonya. Bayibuli egamba olunaku Yesu lwe yayitira mu lyato agende ku kizinga, kati bo olw'okuba baali bangi ne bayitira eri ewala ne badduka emisinde, agenda otuuka eri mu lyato ng'agamba Mukama wange twatuuse ate tukunoonya n'agamba obwedda tukunoonya, abantu bonna bakunoonya bunoonya. N'abagamba ogamba nno munoonya kubanga munjagala. Munoonya lwakuba luli ewiiki ewedde nabakolera emigaati kati gye gibaleeta. Era nabo basekanga mmwe bwe musese ne bagamba wabula otwabizza otuwemuukiriza. Kaakati n'obulokole bwakula bwe butyo bassebo ne bannyabo, saagala balaba mbalimbe, lwakubanga gwe gy'oli si bwe kiri naye mu bulamu bwabula bwe kityo bwe kiri. Si bonna abali Katonda nti Katonda gwe baagala. Abantu abamu baagala bwagazi Katonda byasobola okubakolera. Babagamba Katonda awonya, ekyo ne kibaleeta. Babagamba Katonda agaba abakyala, oli najja mu kyaki ng'ekimulese kufuna mukyala. Waliwo gwe baazigirira tibogenda mu kanisa y'abalokole ofumbira omangu naga kiwedde kangene nteegera awo. Waliwo gwe bagamba nti bw'ogenda mu kanisa y'abalokole kikuyamba mangu okugenda mu Amerika naga ndi kiki Amerika, ate awo nze nvaawo. Waliwo ayajja gwe gundi tozannya, abantu bajja mu nnyumba ya Katonda ng'ebibaleese bya njawulo. Gw'olina omukisa, gw'olina omukisa nti ekikuleese kwagala Katonda. Amiina. Naye nga bassebo ne bannyabo Katonda anoonya abamwagala. Eyo ennyonta agirina, era abo abanoonya, era abo abaagala, era kye kyamukosa amateeka gonna gonna okuva ku ntandikwa. Owulire nga Yesu akyogera agambye nti kwekyo ekyo kye kyakozesa amateeka gonna. Baagakola lwaga amateeka abiri, yagalanga Mukama Katonda wo. Kubanga tosobola kwagala Katonda ate n'osamira. Nolwekyo okwagala obwagazi Katonda kikugyamu okusamira. Ayagala Katonda teyeetagamuga nti osinza nga Katonda omu yekka, eryo etteeka batakyali etaaga. Kubanga ayagala ani? Sikyabawulira. Kubanga ayagala ani?
Teyetaga mujjukiza nti abalokole tebasamira. Teyetaga mujjukiza nti abantu tebagenda mu ssabo. Bw'aba ayagala Katonda kimala. Ekyokusamira aba akiwangudde. Si ekyo kyokka. Okwagala Katonda kulekesaayo ebibi. Kulekesaayo ki? Era mmwe mwena abasitwagolinga n'ebibi. Mmwe mwena abaga ne Mukama ekibi kino kirinta. Naye Mukama ndiva ku butamiivu. Naye Mukama ndiva kulya ebisiyaga. Naye Mukama ndirekayo obwenzi. Naye Mukama ndireka kino. Nkuweerera amagezi. Njagala okuwa shortcut. Ky'oba okola yongeza engeri gy'oyagala Katonda. Ebibi bigenda kukwewala. Bayibuli egamba nti okutya Mukama kwe kukyawa ebibi. Okwagala kulekesaayo ebibi. Gw'omanyi lwaki omutume Pawulo agamba abasajja nti mwagalenga bakazi bammwe? Wangi Pawulo yagamba abasajja ekintu eki. Bwe mba munawangaza obufumbo mwagale baki? Mwagale bakyala bammwe bennyini. Bino ebirala bina teyabimalaako budde. Teyamala budde nti basajja mwe temwendanga. So nga manyi nti abasajja balina obusobozi obwenda. Teyabagamba nti mukubanga abakazi. So nga manyi nti abasajja abamu balina kagoggo bandikuba abakazi. Naye yabagamba mwagale baki? Abasajja mwagale bakyala bammwe. Kubanga n'omala omwagala mukyala wo bw'oba omwagala. Wangi sikyabawulira. Mukyala wo bw'oba omwagala tewali nayetaaga kugamba nti oyendanga. Kyekola bwekozi. Kibeera automatic. Kubanga gw'oyagala toyagala muhaatinga. Gw'oyagala toyagala mumenya mutima. Gw'oyagala toyagala kabi kamuntuukako. Gw'oyagala oba toyagala mukaabya. Gw'oyagala toyagala mudisappointinga. Kubanga okola otya? Sikyabawulira. Kubanga okola otya? Okwagala kulekesaayo obwenzi. Oyagala kuwona bwenzi? Yagala mukyala obwenzi bugenda kugenda bwokka. N'abakazi bwe batyo baawo baba bamwagadde tebeetaaga muntu yenna akujjukiza nti ogenda Dubai ntogeza n'oyenda. Teweetaaga muntu akujjukiza. Mukyala gwe ogenda wanti China katukusabireko oyinza okwenderayo. Ogenda kusuubula China nti tugagaine ennaku zonna zonomala China. Munange fuba nnyo okole ekisoboka kyonna okomewo nga toyenze. Ayagala okwagala kumuprotectinga. Okuba ngalo osisiriza ngalo. Era Bayibuli egambye okwagala kuwangula ebibi bingi. Bwe tudde eno ewa Katonda ne Katonda kyagamba yamanya nti olina ebigenda okukulumba bingi nnyo. Olina ebikemo ebigenda okukulumba bikamaala. Naye gwe bw'oba onoobiwona yagala bwagazi Katonda. Ebikemo bigenda byokka. Ebikemo bigenda genda byokka. Ebibi bigenda genda byokka. Wulira, kubanga bw'oba oyagala Katonda nga wakati wo ne Katonda waliwo omukwano. Omuki? Ogenda kuvaliwenga omukwano ogwo. Togenda kwetaaga kukuba bituli mu mukwano ogwo guli wakati wo ne Katonda. Enkolagana eri wakati wo ne Katonda ogenda givaliwenga nga toyagala gikuba mu kituli. Toyagala kintu kyonna kikutabulatabula na Katonda wo. Nolwekyo ogenda kwewala buli kyolaba ekyalinyiziza mukwano gwo Katonda asobole okusigala nga mukwano gwo. Mwana wa Mukama gamba nti wangi wejje mu gurupu ey'abo abaagala ku Katonda abalina bye bamwagalako. Wangi genda mu gurupu ey'abo abaagala Katonda. Bono yagala Katonda tetugenda kuddayo kukujjukiza nti toyendanga, tobbanga, tosamiranga, tokolanga bwoti. Ebintu ebyo byonna ebizze mu bulamu bwo ne bijja nga byetuuma mpola n'otandika okukola by'otaakolanga byonna ekibireese kintu eki. You have a loss
for the love of God. Love for God. Yegende sana. Ebintu bingi ebigenda bituyingira mu mpola mpola. Bw'ofiirwa okwagala Katonda ne kugenda nga kukendeera. Bintu bingi ebitali kuyingiddemu bigenda bikuyingiramu. Bassebo ne bannyabo, Katonda ayagala abamwagala. Era Bayibuli egamba n'abo abanyiikira okumunoonya balikola batya? Ayagala abo abakola batya? N'abo abanyiikira omunoonya balikola batya? Oyagala mulaba? Mwagale. Mwagale. Ayagala abo abamwagala. N'abo abanyiikira omunoonya. Lwaki bamunoonya? Lwaki beetaga bamunoonye? Wangi kitegeeza nti waliwo naye lwe yeekweka bamunoonyeeko era abamwagala. Lwaki waakunoonya? Wakati mu kumunoonya okwagala kw'omulinako kweyoleka nti wamma ddala omwagala. Wakati mukola ki? Gamba nti wakati mu kumunoonya. Tumunoonya nga tusaba, ne tumunoonya nga tusiiba, ebyo nabikola bya mwagala. N'omulaga nti omwagala okutuuka ku ekyo nti osobola n'okusiiba enjala ku lulwe. Tosiiba nga lwa bizibu byo, siiba lwakuba oyagala Katonda. Kyusa ebigendererwa byo mu kusiiba. Kituufu olina by'oyagala akole, naye kyusa attitude yo ku ekyo. Mulage bulazi, it's just ebintu bino by'okola should be an expression of love. Amaanyi g'okiteekamu, essaawa z'okiteekamu, obudde bw'okiteekamu, obudde bw'omala mu service, obudde bw'omala ng'osoma Bayibuli yo, wangi obudde bw'omala ng'obuulira enjiri ng'ogezaako okuwangula emyoyo, leka byonna byoleke Katonda bw'omwagala. Tobeerayo n'agenda ndala. Tosiiba ng'osiibira Katonda gw'otayagala. Aba musiba lwa bizibu byammwe, naye nga ye Katonda yakutamaatamadda. Yakutamaatamadda naye ga katusiiba ate tunaakola ki? Andi era ate bw'atwagaliza kubonyabonyabonya ali eyo mu ggulu lyatudde ffe tubonaabona ali baalaba kikale katusiibe. Ng'osiiba naye nga ye Katonda ate n'omwagala tomwagala, naye nga mbu baakugambye mbu bw'osiiba ajja kikola, naye nga wamukoowa, wamukyawa, wamutamwa, toyina budde bwe, toyina dakade kofisa, toyina na quality time naye, tojjukira lero wasembayo okutuulako ku mukeeka ng'oli awo wekka ng'ofumitiriza ku bulungi bwe, tojjukira lero wasembayo musinza, tojjukira tomwagala naye oyagala bibye. Ate ekyakabi kikino, akulaba. Akola ki? Mwana nga akulaba. Katonda amanyi abamwagala n'abatamwagala. Nkikudiremu? Katonda ne wano wolaba tutudde, lwakuba tayagala kuswaza bantu. Asobola okusongera wano olugalo ne weewuunya n'agamba nti oli omulaba ekyamulese kizimba ekiri ku nabaana naye tanneetaaga. N'oli omulengedde oli nti ayagala genda Dubai, ate oli ayagala visa ye Jordan yeyamuleese, oli omulala ayagala kubaawe mbw amuwase kyekimuleeta mu bulokole, oli ayagala kuzaala, oli tanneetaagirako ddala naye ojja kumbuza nti abalaba atya? Wandyagadde okumanya engeri gy'abalaba? Akebera mitima. Akebera ki? Katonda akebera ki? Mitima. Bayibuli egamba yakebera mitima. Abasawo bwe babeera bakebera bamanyi oba oli mulwadde oba toli mulwadde, bo bakebera musaayi. Ne balaka badiagonizinga ne bagamba olina na kino, olina ne sukaali, olina ne pressure, bo bakebera musaayi. Katonda takebera musaayi okumanya condition yo, akebera mutima. Akebera era mu mutima bw'akeberayo bw'ati asobola okumanya abamwagala n'abatamwagala. Mwana wa Mukama, mu budakiika obutono bwennyina katuuti wano, njagala nkusabe oggyeyo ebirala byonna by'obadde nabyo mu mutima gwo, oteekeyo okwagala Katonda.
wakati mu kwagala Katonda kankubulira ekyama ekiri awo wakati mu kwagala Katonda byobadde osabira bigenda kwereeta byokka byokka. Lwaki bigenda kwereeta? Kubanga Katonda ayagala abo abamwagala n'abanyiikira okumunoonya balimulaba. Teeka ggulu omukono gwe nti Mukama, muge nti ayi Mukama, onjigiriza okukwagala, nsonyiwa bwe wabanga aliwo ekintu ekirala kyonna ekibadde kindeeta gy'oli kinsonyiwe, nkyusa endowooza yange n'ebigendererwa byange. Ayi Mukama, nsazeewo okwagala kubanga naawe wanjagala gwe wasooka okunjagala, nange nnyina kwagala gwe wasooka okunjagala. Ekintu kyokka kye nsobola okukola kukuddiza kwagala. Yesu weebale kuba wanjagala nga siyagalika, wannonda nga sirondeka, wantaasa, wanjagala nkyali mwonoonyi, wanfiirira nga nkyali mwonoonyi, watwala ekifo kyange. Baakuba mu ggwe mu kifo ky'okkuba nze, batta mu ggwe mu kifo ky'okutta nze, wasasula omuwendo gwange, wanjagala nnyo. Ayi Mukama, nange nnyina okwagala era nkola endagaano naawe teŋŋenda kwagala mu linnya erya Yesu. Amiina. Challenge weeri abamu ku ffe obulokole bwatulema okutegeera. Bambi bangi kummwe mulowooza era ntera obbawulira nga musaba era nentera nobbawulira nga mubyogera nti Katonda mumubanja, muyina ebintu byammwe bye mumubanja era ogamba tannabikuwa. N'abamu kye musingira ddala okulaba nga mukimubanja era ng'ateeka okibasasula, ateeka obbasasula, mwagala compensation ku kulokoka kwammwe. Era mulyogera noga naye Mukama, ndokose emyaka kakati Mukama giweze 13 naye Mukama nga tonnansasula, ate nga obulokole bwo mbubaddemu. Bulokole bwani? Obulokole bwo mbubaddemu naye tonnansasula, ate nga bagamba nti Mukama osasula abalokoka. Kati gwe kabonero ak'enkukunala nti gwe obulokole tewabutegeera. Gwe si gwe obanja Katonda, Katonda yabanja gwe. Wali awulidde kye njogedde? Ani abanja munne? Katonda yabanja gwe. Mukama waffe Yesu yabanja gwe, yasasula ebbanja lyo, yafa mu kifo kyo, yafa ku lw'ebibi byo, yakulokola wangi. Kati kugwe naye ani abanja munne? Ani abanja? Naye ndowooza yonna n'ekimu ku bikukyayisiza Katonda n'emu ku nsonga lwaki tomwagala mbu olowooza mbu omubanja mbu walokoka. Weetaga muntu kunnyonnyola okulokoka kitegeeza ki? Okulokoka kigambo kya Luganda, kitegeeza omuntu okusiŋŋaana nga wagudde mu septic tanka, ye n'akuba eddubi mu septic tanka n'ayingirayo, n'ajja n'akusikayo, n'akuzza ebweru, n'akunaaza n'akwanika. Ekyo kyakoze, ekyo kyaba akukoze mu Luganda bakiyita gamba nti okundokola. Akulokodde nga akujjawa mu septic tanka. Kakati mundi bwaba nga akujje mu septic tanka n'akusikayo naye nnyini ebintu byebimusaabaana ng'ali mu kujjayo wangi n'akuteeka wali ebweru n'amala okukunaaza, ani abanja munne? Wangi kiri kitya nga akutadde awo amaze okukunaaza, ali awo atumiza obummonde, obuzungu, atumiza n'emboga n'ekibumba, naye olwokuba biruddeyokko gwe n'otandika okuyomba. Kale omusajja ono muzibu nnyo.
essaawa zino tugenda mu 3:00 yanzije mu septic tank ssaawa 2 netannampa mmere. Wangi yanzijewa mu septic tank ku ssaawa 2 ez'okumakya nina akatuulidde wano sinalya kintu kyonna. Kitegeeza kiri kye yakoze tewakisiimye era tokirabawo era olaba nga gwe wamuyambye okujja mu septic tank. Abantu abasinga obungi attitude gye balina ku bulokole banyiivu nnyo, beemulugunya nnyo, Katonda baamunyiigira kuba yabalokola ate tannabasasula. Ku ggwe gwe baalokola n'ayakulokola ani abanja munne? Omukisa mubi gwe mulina ndi mulina ababulizi bangi abababulira ebintu bingi ebyebyo kwangala. Kati obulokole balibanga babukunyonnyola bubi. Abamu babagambira ddala lokoka Yesu agenda kutwala mu Amerika, lokoka Yesu agenda kuwa omusajja, lokoka Yesu agenda kukola. Kwegamba n'olokoka ng'osuubira n'okusasulwa. Gwe si gwe obanja Yesu. Yesu yakola atya? Yesu yabanja gwe okuba nti yakujja mu kufa n'akuleeta mu bulamu. Bino ebirala byonna by'ogenda okufuna bigenda kwegattako bwegasi naye ng'ekisinga obunene baakikukolera dda. Tawulidde? Ngambye obufumbo bw'ogenda okufuna, emmoroka gy'ogenda okuvuga, kalina gy'ogenda okuzimba, akeedi gy'ogenda okuzimba, faamu z'ogenda okuba nazo, ebyo bigenda bugattibwa ku kiri ekinene kye baamala okukukolera. Gambako nti amiina. Ekyo sooka okisiime. Beera appreciative. Kisinziireko oyagale Mukama. Oyagala ani? N'omutima gwo. Sikyabawulira. N'omutima gwo. Lwaki mutima gwonna kigenda kukutaasa? Bangi n'abagambye ddamu strugglinga n'ebibi, strugglinga ne weaknesses oyita weakness, wewe nyengeri gy'ogenda ziwangula naawe tomanyi, naye ekizibu bwe kiri bwe kiti omutima gwonna wagaana ogumuwa wamuwaako kipapajjo. Abamu wamuwaako kwota, Mukama okyopayingamu kwota 25%, kati 75 wajerekera bw'ogira n'owaako setaani 5 ku weekend. Wangi naawe nyine weewaako n'okolera mu byoyaga noga Yesu nakusalira poloti mu mutima gwange oyinako 5 ku 100, endala oyina ozindekera kuba ku weekend nyina okuba ekidongo, nyina n'ogenda okwenda, nyina okunywa enguuli, nyina okunywa amalwa, tulina okugenda okwabya ennyimbe. Yesu awo we nakuwa 5 ku 100 weewawo enewalala wange. Kati challenge oyina yeno gwe tokimanyanga. Ebizibu byonna by'oyina biri mu 75% gy'otawangayo eri Yesu. N'endwadde gye ziri, n'emizimu gye gitudde, n'emize egikutawaanya, ne setaani gy'atudde, ne dayimoni ze zonna zitudde eyo. Obulokole butegeeza total surrendering. Omusajja omu lwali lugero, yali alina ennyumba ye nga ya myaliro 3. Setaani n'amusingana nga mu nnyumba ye n'amujewuga bya kitalo, n'amukubanga emiggo, n'amutuntuza, n'amukolanga effujjo, paka lwe baamuwa amagezi nti lokoka oddukire wa Yesu. N'alokoka n'akkiriza Yesu. Bw'amala okukkiriza Yesu naye n'aba nga muwadde bulamu bwe buka, ennyumba ye nga tagisalendalinze. Setaani n'emizimu gye n'ajjanga mu buntu nga taddeko n'amayembe ku muntu n'amubiranga mu nnyumba ye. N'agenda wa Yesu n'agana Yesu nalokoka. Naye ate Setaani ng'akyajjawo n'anjooga obwenkanda, emizimu ginsingana muno ne ginkuba. N'amugamba ndi andi munnange, ennyumba yo yiyo, kati ate nze sisobola kuyingirira kintu kitali kyange. Ennyumba yo yiyo gw'olina ogyekuumira, naye bw'oli ginkwasa nja gikuuma. Setaani agamba Yesu kati nkwaddeko omwaliro ogwa wansi. N'awako Yesu omwaliro ogwa wansi.
bwe yabeeranga wansi mu mwaliro gwa wansi nga setaani talinnyayo, bwe yabeeranga mu mwaliro gwa waggulu n'oguli ogusembayo nga setaani amusangayo n'amukuba emigga egitayogerekeka, bwe yakkiriranga wansi nga yabeera seefu, naye okugenda waggulu embooka evuga paka ku makya. N'agamba Yesu, ne Yesu kati ate awo sikutegedde nakuwaako ekisenge. Naye ate era setaani akyajjawo n'anjooga n'ankuba eŋŋoma muto n'ankuba emigga ekiro, n'amugamba nti eri gye wampa walabyeko ng'alinnyayo, eno ewuwo gyakukubira. N'agamba kati Yesu nkwongedde, kale second floor ngikwongedde nayo gifuge. Bwe yabeeranga mu first floor tewali buzibu, mu second floor tewali buzibu, afuna emirembe egitayogereka. Naye nga setaani bw'amugwikiriza ng'ali waggulu eri amutwala akaguddeyo ba emigga egitayogerekeka. N'agamba ne Yesu, sikutegedde, ennyumba ekintu ekisinga obunene nakikuwa, naye era setaani akyansangayo n'ankuba. Yesu n'amugamba, wamulabyeko ng'ajja mu first floor? Nti nedda. Yazzeeko mu second floor? Nti nedda. Ate mu first? Nti nedda. Akusanga wanti waggulu. Anti eyo si wange, eyo gwe ofugayo, eyo wo. Olina okunoonya engeri gy'okolagana naye kubanga eyo wo. Simanyulira. Era setaani yamusiŋŋaanangayo n'akonkona nga kokoko sajja atunaggulawo, nga setaani gwe n'amutwala nga kagudde n'amukola buli fujjo lyonna. Bwe yamalanga n'agenda. Seenaga ne Yesu, Yesu munenga sikutegeera, nakuwako emyaliro ebiri, naye lwaki tugoba setaani oyo? N'amugamba, nsobola mugoba eno gye wankwasa. Paka omusajja lwe yagamba nti Yesu, kati n'omwaliro gw'okusatu ng'okuwadde, nze kati gwe obeera landiroodi, nze kambeere nga nze nsula wano ewuwo. Yesu simanyawulira. Setaani ye teyamanya nti bwekito bwe kyabadde, era yadda n'akonkona kokokoko. Landiroodi yalina okuggulawo. Omusajja teyaggulawo, n'agamba ate nze sikyali landiroodi, ate nzigulirawo ki kokoko. Yesu n'avaayo ye yaggulawo. Setaani olwalaba Yesu n'avunama ku ttaka n'adduka emisinde egitayogerekeka. Wangi omusajja ennyumba yasigala agirina, naye nga landiroodi yaani? Ddira ennyumba yo, Yesu abeere landiroodi. Toyina kyokifunamu, toyina kyokifunamu okwepampalika ku bwa landiroodi ng'ate setaani akusangamu n'akujooga ng'ajooga nakyeyombekedde, n'akubanga bw'ayagala. Mizimu gikusanga muli ne gituga, Lubaala akusanga muli n'atuga. Total surrender, kye bayita total surrender, kwata obulamu bwo bwonna obuwe Yesu. Buwani bwe batugamba omwagala n'omutima tebagambako kibajjo. Bagambye batya? Gw'osomye mu Yooluganda egambye etya? Yagalanga Mukama Katonda wo naki n'ekibajjo ky'omutima gwo. Wangi? N'omutima gwo, n'omutima gwo, n'omutima gwo. Katuwulire ekigenda okubaawo. Benefit number 2 yogenda okufunamu. Ng'ogyeko kuba sitaani ajja kuba takyalina waayima okukwata akinga. Benefit number 2. N'ebibi byonna ebibadde biyingiramu tebigenda kuddamu kuyingiramu kubanga omutima gwonna Yesu yaguliizinga. Wali awulya ngambeko nti amiina? Bayibuli egamba etya? Kankulage ebiyingira mu mutima katono. Obudde budduka naye era nja bikulaga. Makko 7:21. Bino bye biyingira mu mutima nga toguwadde Yesu nga gw'ogulina. Ebimu biyingira oyagadde, ebirala biyingira toyagadde. Matayo 7:21 agamba atya? Makko 7:21. Makko 7:21 agamba atya? Asoose okulabawo ng'alinaanye microphone. Asoose okulabawo ng'olinaanye microphone. From within. Wagamba kubanga munda mitima gy'abantu muvaamu ebirowoozo ebibi nga
obukaba buvaawa okubba sikyabawulira buluganda obukaba butuulawa nga tebunagenda mu private part busooka mu mutima ye headquarter gye buva okay gwe bino byokyamuka nga ninga mpulira nkyamuse nnyo ninga akasigiri buva ekikolo kiri eri munda kiri ekipika kiri eri munda kigenereta kiri eri mu mutima ye kituula kubanga munda mu mitima gy'abantu wavaayo ki ebintu ebibi nga obukaba ekyokubiri okubba ekirala okutta ekirala obwenzi ekirala okwegomba ekirala obubi ekirala obukuusa ekirala obuluvu ate eriisa ebbi ate obuvoozi ate amalala ate obusiru ate ebibye byonna bivaawa mu mawowoolo biva munda ne byonoona omuntu biva munda wa sikyabawulira wa mu mutima gye bisimbuka omuntu n'ayonooneka ne baga gundi yayonooneka ogambo yayonooneka mu biva munda ne byonoona omuntu n'eggulu ne likwegaana ne Katonda nga takyalina budde bwo n'okuddugala nga waddugala n'emugulu nga tolinaayo kifo ne Katonda nga toyinza kukolagana naye n'engenta bwe yavaawa omutima guleka ng'ennyumba etaggaddwa n'ogireka nga njereere ate nga teri mu nzigi n'amadirisa nga gaavaamu ennyumba etaliiko luggi nga terina madirisa tewetaaga kuleeta mu bisaaniko byereeta byokka kibeyaga bireeta ne bijjula obulamu bwo bwe buba nga bwereere omutima gwo nga mwereere nga toyinaamu Katonda mu mutima gwo toyinaamu ntebe ya Mukama waffe Yesu gye emizimu gijja kufuna bye gijjuzaamu naawe ogenda kwewunya ebintu ebikuyingiddemu gye bivudde ate ng'ebimu tiwabirina ekisinga okutiisa nti abamu ku mmwe muli bajulizi nti ebintu ebimu ate obifunidde mu bulokole olokoka tolina bujja bwakkwatira muno naye wewunya bwewunya ebintu bye walokoka nga tobirina gye bivudde kubanga ate bwe walokoka tewayingiza Yesu tewamuwa mutima tewakkiriza ntebe ye kutuula mundaayo Setaani alyoka asumba buli gasiya yenna nga bw'ateekamu buli wiiki alina kyaleeta n'ateekamu naga kandeeta ekirala kandeeta n'ekirala toggalawo n'agenda anona ogenda okanga omutima gwonna gujjudde gasiya kubanga Yesu tewagumuwa oba bwe wagumuwa wamuwaako kibajjo oba bwe wagumuwa olina kyeweesigaliza ekyo kyeweesigaliza notakiwa Mukama kyagenda okujjuzaamu gasiya oyo gw'owulidde kino olw'ekyo kyenvudde nkuweerera amagezi mwana wa Mukama tolina kyofiirwa n'akatono bw'omanya nti walokoka ate ng'oyagala genda mu ggulu totosarenda totosarenda kwata omutima gwonna oguwe Yesu mugambe Yesu nze yonna nkwewadde occupy omutima gwange gwonna gujjuze bw'otandika omwagala mwagale na mutima gwo sikyabawulira so si ekibajjo naye mutima gwonna kati ate tulabe ate Setaani ogenda mwagalirawa ate obukaba ogenda bwagala ddi bassebo ne banyaba okwagala Mukama kulekesaayo ebibi ngambye okwagala Katonda kulekesaayo ebibi ekyo Yesu kye yatulekera kye tusomye ekyo eyo strategy teyakyogera na ku lwa bulungi bwa Katonda yakyogera ku lwa bulungi bwaffe that is a strategy to lock out to sin away from your heart. Once you love God bw'oyagala Katonda ogenda kwezuula bwezuuzi ng'ebibi tebikyalina kifo mu mutima gwo okoye ebibi sikyabawulira n'atera okumaliriza okoye ebibi yagala Katonda bigenda genda byokka kiringa era bwe naaligambye nti okwoye okwenda ŋambaga omusajja omufuuyo omufumbo okwoye okwenda yagala mukazi wo obwenzi bugenda genda bwokka kubanga ate bw'onoomwagala ogenda tandika n'okutambula naye
Katale bw'onootambula naye bano Bagala badde bakubigulira akabina nga kakutabulatabula ne bwe babigula togenda kutunulayo kubanga ate oli naye. Security ojja kuba otambula ne security. Ngambye bw'ona omwagala ogenda tandika okutuula naye mu kyaki. Buuza omufumbo yakulinanye nti mukyale we yatuddewo olwaleero. Omanyi oli abantu abafumbo naye nga tebagala kusigala nga bawulu mu kanisa. Mufumbo naye akyamagaamaga nti ate bwe ntuula naye kwegamba abantu abalala babeera batya. Married but appears to be single. Married but searching. Married but what? Married but searching. Kyekimugana okutula ne mukazi we married but searching. Mufumbo naye akyanoonya. N'abakyala bamu babikola. Married but searching. Tambula naye. Obwenzi ogenda kusooka obusale bitundu 75 ku 100. By fire and by force. By force and fire. Akakodi akokubiri yamu password mu simu yo. Ojja busale bitundu ebirala 15. Nze mpa bafumbo magezi kulwanyisa bwenzi. Gwejjamu essimu yo ogenda kulaba. Another 15% naye ijja kuba egenze ya bwenzi. Kubanga essimu eri awo ate goli mu kinaabiro. Wangi nagana amanya ge wateekamu ogenda nga gakyuka mpola mpola. Obadde wateekamu nti ow'omusenyu. CID. OCCID. Ow'amatafaali. Mulimu ow'omusenyu. Ow'amatafaali. OCCID. Ow'amata. Ow'ebyennyanja. Gonna manya gali muli munda. Si mu buli lwevuga. Buli lwevuga ago ge galaga. Mama abaana nyini yagireeta. Ajjadduka n'agamba dadi. CID uno agamba akukubira. CID. Kakati naawe olw'okuba ssebo tosaaga n'oleka omugamba tomukwata oyo omusajja omanyi guli omusango guli gwe twaliko guli ye yampa bondi naye omusajja annemeddeko yanfuula lusuku buli kaseera alina okukuba essimu aneetakako sente tomukwata gireke kumbe mazima ddala gw'oyita CID ate maama w'abaana omulala gaala ali kuli yakuba naye CID. Agamanya gakyuse mpola mpola olabe. By the way, bwe kibanga obwenzi tobwagala nze nkwadde amagezi. Number 1, tambula ne mukyalawo. Number 2, kyusa amanya ge wateeka mu simu ag'ekikwangala. Agage ebikwangala gakyuse. Weegize n'ogiteeka mu lawudi. Bwe mba mwogera teekaawo mu lawudi. Kati walaga musumba yaga kunyononera maka. Musumba. Teeka mulawuli. Naye omulokole omulamba ne bakukubira essimu n'olyoka otambula nga weeyongerayo. Mulokole. Yes. Kanetiwaaka sikali bulungi wane. Netiwaaka erabika yeriko ekizibu wano. Yes. Sikuwulira bulungi kamala okudda ewatuufu. Kanzirewa. Ewatuufu wewa weyagala okudda. Weyagala okwendera. Okoye ebibi. Ebibi obikoye. Birwanyise mu lwatu. Shetani mulwanyise muki? Mu lwatu. Oba kisoboka by the way. Ne mukyalawo mugambire ddala. Mugambe naye nsabiraako. Akawala kanabukera kankuba kankema. Ate naye bw'oba osobola yogerako nako kalekerawo okwetega kaneetegaatega nnyo.
olwo ojja kuba oguddewo olutalo nga linga lw'e Syria ku bwenzi. Sikulimba kuba kati tokyali wekka, kati muli bameka abalwana? Babiri, kintu mukiriko babiri kati. Wakimugambye. Bayibuli egamba nti mwatulagane ng'ebibi byammwe mwekka na mwekka. Wasso yalinze ekizibu kyo naye, kati olutalo mulimu bameka? Agenda nakukwata emikono mulire ng'agoba emizimu, tugoba omuzimu ogutambulira ku nabukeera ogwagala okubba bba wange. Ani awulira agambeko nti amiina? Abasajja mungambeko nti amiina. Nammwe mulimba mwesigaliza nnyo entalo eziteetaagisa. Bayibuli egamba mwatuliragane ng'ebibi byammwe mwekka na mwekka mulyoke muwone. Lunyiri luli mu Bayibuli. Bagambye baali bategeeza ki? Mwatuliragane nga mubuulire. Ngambe naye okulokoka nalokoka. Naye ekintu kino eky'obwenzi kinneesibyeko. Kikoze eki? Kinneesibyeko. Muwe lisiti ya bugaalo obukuba. Lisiti agitegeereko. Naye abeere bw'ati nga wa security act. Olutalo mulubeere mbameka? Ajja kwongera okwesiga ategeerera eddala era agendaga ntaata w'abaana amalidde okuleka obwenzi. Olaba yambulidde kaggaala ako, alabika amaliridde. Tulwane paka ng'obwenzi bugenze. Mukama yebaze. Openness egenda kuyambako. Love your wife. Share your challenges with her. Sharinga naye. Era nga bwe tukola nga tukolagana ne Yesu. Era bwe tukola. Kuba ne Yesu njagala Yesu n'omutima gwo gwonna. Kiregeeza tolinawo okweka. Mu mutima gwo kiregeeza tewali kasaka, tewali kaki? Tewali kasiko. Tewateekwa kubaawo kasiko mu nkolagana ayo ne Yesu. Obusiko bwonna busaawe. Kwatira ku neiba mugendi saawa obusiko, mugambe neiba saawa buli kasika kali mu mutima gwo. Saawa akasiko. Saawa akaki? Saawa buli kasiko. Tewali woleka musota wegwekweka. Buli kasiko kasaawa. Yesu omwagale n'omutima gwo. Nga tewali kasiko. Tewali kasaka. Nga gye guva ne gye gutandikira yonna alabayo. Ne bw'oba okyalina by'omeggana nabyo bw'oyagala Yesu n'omutima gwo gwonna bigenda genda. Saagala kulimba bigenda genda byokka. Kubanga omwagadde n'omutima gwo. Mugamba Yesu omutima ngukuwadde. Dawudi ng'omuntu yalina challenges. Era mujjukira ng'olunaku lumu yafundikira nga yeeteze, oba yeye yeetega mukawuli, oba mukawuli yamwetega. Nange simanyi. Ani yeetega munne? Bane mwogera amazima, ani yeetega munne? Dawudi yeetega mukawuli. Ate nga yamulengera anaaba. Bannange mukazi yanaabire watanaabirwa. Omukazi yaddira ddala ku bulaza bw'ati n'amanya nti Dawudi kati wano eyo balukoni ye kannaabire wano mukuba essasa akitegeere. Ani yeetega? Omukazi yeetega. Yanaaba misana. Nagembu yanaaba misana. Naye ne Bulaza Uliya naye bwe ndituuka mu ggulu nja kwogerako naye. Uliya nja kwogerako naye. Uliya naye yakontributinga ku kizibu kino ne bwe kyamuviiramu okufa. Kubanga Bulaza Uliya kyali kimugana okuzimba ekinaabiro kiki? Uliya lwaki tazimba kinaabiro? Gwe mukyala buli lwasanga wanaabira. Buli wasanga wanaabira. Ekinaabiro kyaliwo naye nga kyebweru ko muka Uliya nti kankube kabaka essasi. Kale eyo tuveeyo. Dawudi nga bwe muwulidde yalina ebiki? Gamba yalina ebizibu bye.
naye ekyayamba Dawudi okuwangula ebizibu ebyo bye yayina ate ne bimutamangu ne bigenda, yali ayagala Mukama. Yali ayagala ki? Bayibuli ganti okutya Mukama kwe kukyawa ebibi. Bw'oba oyagala Katonda ne bw'oba oseeredde n'ogwa, ne bw'oba oseeredde n'ogwa, ne bw'oba weesanze mu mbeera enzibu, era okukivaamu kuba kwangu kubanga oyagala ani? Mukama. Omuntu bw'oba ovaluinga relationship, ne bw'oba ogivaluinga na mukyala wo ng'olina relationship, ne bwe wezuula nga waliwo akasikyami owulira ng'oyagala oyangwe mangu nnyo okitereeza omwetondere omwenenyeze otereze relationship eyo kubanga omwagala. Okwagala kuwangula ebibi. Oyagala kuwangula bibi? Si kyabawulira. Oyagala kuwangula bibi? Yagala Katonda. Bigenda genda byokka. Yagala ani? Yagala Katonda, ogenda kuwangula ebibi n'omutima gwo gwonna, n'ebirowoozo byo byonna, n'amagezi go gonna. N'omutima, si kyabawulira, n'omutima gwonna, so si ekipapajjo gwonna, n'ebirowoozo byo. Lwaki ebirowoozo byo? Lwaki ebirowoozo byo? Kubanga mu birowoozo eyo gye tufabricatingira buli kye tugenda okukola. Ebibi n'ebirungi bitandikira eyo mu birowoozo. Abantu abamu emitima gyabwe miyonjo ate ebirowoozo byabwe bikyafu. Ne ku birowoozo teekayo sseŋŋenge, n'embirowoozo sibayo akatimba. Tebukkiriza Setaani kuzannyira mu birowoozo byo, era buli kyolaba ekibikyafuwaza kyejjeeko, kubanga entalo zonna ezitubaako zitandikira mu birowoozo. Ebibi bye tukola bitandikira mu birowoozo. Anatta asooka kirowoozaako, anaayenda asooka kirowoozaako, akirowooza misana n'akituukiriza akawungeezi, akirowooza misana. Factory eri wano waggulu gye bakikolera, sitowa yeriwa, sitowa mutima gye kiterekebwa, nga wano wakisazeewo nja kikola. Ne musimu n'owandiika n'omugamba tusinkane ku ssaawa 2:23 ku kaloogi ke bayita baagalana. Baagalana n'okitereka wano. Muneeno bakiterese wano olutalo lubeera oba ne kambabuulire, obeera ne mu service ng'eno ng'otudde naye nga wakisazeewo dda, era nga ne mu ssimu mwekiri ne ka message nga mwekali, ne gwogenda okwendako ng'akwetegekedde naye ng'omwetegekedde, naye nga abantu bali wano bakuba aleluya nga naawe okuba eme. Omwoyo Omutukuvu n'akusebera n'agamba naye oba obisazeemu, oba bisazeemu. Mugamba fire. Omwoyo Omutukuvu agamba kisazeemu kyobadde ogenda wano ogamba fire. Ate nkisazaamu nti naye nga wano mu service w'oli obaddewo. Kona naiba omugandi Mukama yamboleme kubanga yeggwe. Kyonga ate Katonda yadde akulese mu service n'akutaase oleme kikola. Omwoyo Omutukuvu yatwala Yuda Isikaliota n'amutwala ku ddina n'ekyeggulu n'alya ne Yesu n'amulabula n'amuga naye wano banaye ku ddina wano, ku ddina wano wetuli waliwo agenda okundyamu olukola era akawungeezi. Okwo tekwali kulabula. Yuda yalabuka. Yesu nagagwe kati oba nebanga naye Mukama ffe yaliwa. Abayigiriza Mukama ffe yaliwa taata, otweraliikiriza, otumazeemu omutima, yaliwa. Naga ndi mulindeeko mu dakiika nga 3 gwe ngenda okukoleza ekitole nkimuteere mu sowaani nga mumanya yeewuuyo. Yesu n'akoze ekitole. Yesu Yuda era amagezi tegaamujjira, yagamba bugendi mugirabye feva, mulabye feva. Yesu nze gwakoleza ekitole, nabagamba dda wano nze gwasinga okumatira. Obwongo nga bwegaddewo dda, teyategeera nti bamulabula. Daba bwagenda maaso n'okukola bye yakola. Yesu n'amulabula, yamugamba nti omwana w'omuntu agenda nga bwe kyamuwandiikirwa, naye zimusanze amulyamu olukwe. Kyalibadde kirungi kale singa tewazaalibwa, era amagezi gaali geggadde, teyalabuka. Abantu abamu balabulwa, ajja mu saavisi ng'eno ne babulira enjiri emulabula, naye n'agamba naye Yesu waakireka ngende nkikola ogusemba.
Gamba nti Yesu onyambanga. Yogera n'amaanyi gamba Yesu onyambanga. Onyambanga bwe mbanga ndabuddwa. Nenkireka nenkivaamu kubanga nkwagala. Mu linnya erya Yesu. Ekisembayo okwagala Katonda kugenda kuleetera kino. Gamba nti aha. Kino kyekisembayo. Okuwaayo tekugenda kuddayo kubeerera lutalo. Era nga bwe ngambye okwagala Katonda kugenda kuyamba okuwangula ebibi. Ekyokubiri kye kugenda okuleetera okwagala Katonda tekugenda kuddayo. Okuwaayo tekugenda kuddayo kutyemula mutima buli lwe banakwogerako. Kubanga okwagala n'okuwaayo bisula mu kitanda kimu. Okwagala n'okugaba bisula wamu. Bya mukwano bya Luganda. Nkiddemu? Bw'obanga ebya Katonda tobitegera katukomewo mu byalaava eyawaka. Omuntu yenna struggling okuwa omuntu yenna nga amwagala. Do you struggle? Giving is an expression of love. Era Bible kyebegamba nti Katonda bwe yayagala ensi eno ekyaddako. Katonda bwe yayagala ensi eno ekyaddako. Bw'owulira nga mutima okyastruglinga buli lwe boogera kuwayo ng'omutima ngukutunduga gukuba ng'obikyawa nga tobyagala ogira okusituka ogira okugenda oyomba. Kati ekyafa mu bulamu bwo si bbula lya ssente. Okwagala kwafa, okwagala Katonda. Singa babadde boogedde ku gw'oyagala. Muntu gw'ayagala muwe ekintu kyonna. Era gw'oyagala tewali kibeera kinene ng'okimuwa. Bayibuli yange ngamba amaliriza. Bayibuli yange egamba Bassekabaka ekyokubiri Bassekabaka ekisooka essula 3 olunyiriri olwokusatu lugamba nti awo Sulemaani n'ayagala Mukama. Sulemaani n'ayagala ani? Sulemaani n'ayagala ani? Olubikudde olulabye mwana wange? Olulabye? Sulemaani n'ayagala ani? Sulemaani n'ayagala Mukama. Alulabye alina aneganye microphone. Bassekabaka ekisooka 3:3 Sulemaani n'ayagala ani? Wulira ekibaawo omuntu ng'ayagadde. Wulira ekibaawo omuntu ng'ayagadde. And Solomon loved the Lord, walking in Olwokusatu lugambye nti Sulemaani n'ayagala Mukama ng'atambulira mu mateeka ga Dawudi kitaawe. Kyokka yaweerangayo ssaddaaka eri era yayokeranga obubaane ku bifo ebigulumivu. N'ebyo n'abikola lwakwagala Mukama. Awo kabaka n'agenda e Gibyoni okuweerayo ssaddaaka kubanga ekyo kye kyali ekifo ekigulumivu ekikulu. Sulemaani n'aweerayo ku kyoto ekyo ssaddaaka ezookebwa 10. Oluddako Mukama n'alabikira Sulemaani e Gibyoni mu kirooto ekiro. N'amugamba atya? Katonda n'ayogera nti saba kye mba nkuwa. Ani agamba ani? Katonda agamba ani? Agamba Sulemaani. Amugamba atya? Nti saba kye mba nkuwa. Ani yandiyagadde olunaku lumu Katonda akukyalira akubuuza ekibuuzo ekyo nti saba kye mba nkuwa? Okakasa? Ddayo eri gye byatandikidde. Leka kwagalako kubuuza kibuuzo olwokuna nga tolusomye. Sulemaani olwokusatu lugambye number 1 Sulemaani n'ayagala ani? Mukama. N'ayagala ani? Mukama. Olwokuba yayagala Mukama, Bayibuli egamba n'awangayo ssaddaaka mu bifo ebigulumivu. Tamala gagenda ng'awaawa buli wantu wonna. Alonda bifo ebigulumivu ebyagulumizibwa ebyalondebwa wawumuze ensigo ye. Number 1. Number 2, gye yakoma okwagala Katonda nga tewali n'amukase n'agamba naye Mukama ono engeri gye mwagala ngenda kukola ekintu ekitakolwanga muntu mulala yenna. Ne bwe kiba nga nze nsoso kikola mu Isirayiri yonna ngenda kikola. Ngenda kukola ekintu ekinasigala ku record. Ngenda kukola ekintu ekinaleetera Katonda okusigala nga nzijukira. Ngenda kukola ekintu ekinaleetera Katonda obutasula wuwe. Ngenda kukola ekintu ekigenda omuleetera okuva ewuwe ajja akonkona ewange ekiro.
ngenda mukola ekintu. Wulira, Sulemaani ne yeewerera Mukama n'akwata ente 10 n'aziteeka ku kyoto kya Mukama n'agamba Mukama, this is how much I love you. Kituufu n'abawaayo ente mbawaayo, n'abawaayo ente 2 bawaayo, n'abawaayo ente 3 bawaayo, naye nze olw'okuba nkwagala njagala kubeera wanjawulo, njagala kola ekyenjawulo ekitanakola muntu yenna. Omuntu kyasiga kyakola atya? Bwe weefuula ow'enjawulo naye Katonda akufuula wanjawulo. Bw'okola ebyenjawulo era ofuna byanjawulo, era olaba byanjawulo. Katonda level kw'omutambuliza kwakutambuliza, level kw'omuteeka kwakuteeka. Kyova olaba balokolemu mulekerawo okukoppa, mwejje mu bintu by'okukoppa. Gundi awaddeyo omutwalo, wamandezayo kanzige omutwalo, kirabika abalokole baano kirabika bawaayo omutwalo. So ng'obadde olina obusobozi obuwaayo 10. Gundi awaddeyo ka 10 n'akola 10 bakawa, ate wamandeza kanzigereyo ddala 2 zimala. Mbadde ngenda nakuwaayo omutwalo gwonna 2 zikolawo ng'osikayo akabbulu ak'ebiri ng'okazaayo. Sulemaani singa yakola bw'ati, teyali wadde Mukama nte 10, ne Mukama teyalize ekiro ewuwe okumugamba nti Sulemaani ofuuse wanjawulo mbenjawulo, okoze ebitakolwanga, ekindeese wano nzize kugamba yogera kyoyagala nkikukolere. Gwe ekyo nga bakikugambye, ne bw'ataba Katonda nga yakikugambye, ne bw'aba pulezidenti wa Uganda nga yakuyise wali ewuwe nakasero, naganda ekikumpisiza njagala ombuulire ekyoyagala, nkuwaddeyo olunaku lumu okirowooze, tuyinza okusiba emiguwa ng'ovuddeko wayo otabuse omutwe, kubanga olabira ddala nga bakuwadde blanka check. Olina pulezidenti omulamba nga yakuwadde blanka check n'agisayininga n'ateekamu n'amannya go n'agamba juzaamu omuwendo gw'oyagala. Awo tuba tulina okuwa empeke, waya ziyinza okugenda. So nga muntu buntu yakyogedde wangi, muntu yakoze atya, naye ate Katonda yatonda eggulu n'ensi nga yakikugambye. Ekyo kye yagamba Sulemaani. Yagamba Sulemaani, wulira, Sulemaani onjagadde nnyo, onjagadde okusukkirira omuntu yenna bwe yali anjagadde, njagala nange kwagala mu ngeri y'emu, kubanga omuntu kyasiga kyakungula. Obanga okoze ekitakolwanga nange kankukolera ekitakolwanga, yogera kyoyagala. Sulemaani n'agamba Mukama mpa magezi. N'amugamba nkiraba ogeetaaga, kubeera omuntu ng'anaagaggawala aba yeetaaga amagezi. Amagezi gakola ssente. Naye yamugamba nti akati gwe ngakuwadde naye n'obugagga mbukuweeredde ddala. Kati abalokole bangi ku mmwe musinga kutunuulira Katonda kye yakolera Sulemaani, era mumusomako nga mumulaba mbu yakyasinzemu bakabaka bonna abaali babaddewo obugagga. Era Bayibuli egamba nti wabangayo omugezi amwenkana n'okutuuka olwaleero. Era bangi kumwe muwanika emikono nga mugamba ayi Mukama nga bwakikolera Sulemaani, nange Mukama okinkolere. Ku siringi 10 lulizo owangayo 10 olubaaba lwoleeta ozisikayo omutwalo n'emikono negikankana, n'omukono n'owulira nga gujugumira n'empale n'ejula okuyulika. Osikayo ak'ebiri n'okazaayo n'okanoonyaamu kyenjaawo. Oyagala mbu ofune kyenji Mukama omuweeke 2. Gwe baakikolera sooka omulaba okugaba kwe, sooka olaba okusiga kwe. Kyusa engabayo, kyusa okusiga kwo. Lekerawo byokoppa, kolayo ebintu abalala bye batakolanga. Laluka ne Katonda, leka laavu gy'olina wakati wo ne Katonda, oba kisoboka giteekemu akajanja mu linnya erya Yesu. Giteekemu ki? Bw'onooyagala Katonda mu bulamu bwo tewali baayo kitagabika, kubanga okola otya? Kubanga okola otya? Bw'onooyagala Katonda, bw'onooba oyagadde Katonda, giving will never be a burden, but it will just flow. Ogaba ko kugenda kubanga mugga nga wagabye ku makya, ate n'ogaba ne mutuntu, ate n'ogaba n'akawungezi, ate n'ogaba n'ekiro, ate n'ogaba kwegamba ng'owulira buli woofunira opportunity oyagala muwa kubanga omwagala. Tebigenda kusala. Obanga Sulemaani tebyamusala, naawe tebigenda kusala. Yoli ngame nti amina? Bw'onooyagala Katonda tewali mu bulamu bwo kitagabika.
n'abantu bye batya okugaba gwogenda bigaba. Yimirira. Yimirira. Tekagula emikono gyo gamba nti Yesu onyambe onjigiriza okukwagala. Njigiriza okukwagala. Nyamba nkwagale. Ayi Mukama. Nyamba nkwagale. Okwagala okutali nti nyina byenkubaza abazaako. Naye okwagala okwaddala. Nyamba nkwagale nga sirwa kuba ndi nyina byembaza naye nga nkwagala kubanga gwe wasooka okunjagala. Ayi Mukama, ayi Taata, era Mukama bwe mba nkwagala nyamba nkwagale na mutima gwange gwonna n'omutima gwange gwonna n'ebirowoozo byange byonna n'amagezi gange gonna, era ntuusa ku level kyogere, era ntuusa ku level nga tewali kye sisobola kukola era nga tewali kye sisobola kuwa, nga nsobola okuwa ekintu kyonna kubanga era naawe tewali kyotasobola kumpa. Weebale Mukama, weebale ssebo, weebale Kabaka. Mukubire engalo nga zinoga.